Munnaffe Nabukenya Cissy w'obubaka gwe gwetwesiga gwe championi waffe ffenna ffenna ng'essomero tusubidde ku gwe tukimanyi bonna bonna obasobolera byonna byonna obisobola Mukama akukulembere ow'omukwano Cissy kuweereza obubaka buno nti kusuubiza bonna olina okubasiira Cissy Mukama akukulembere musabira okuwangula tuddayo n'obuwanguzi era bajejjewo bakulembere nze mmanyi ajja kuyita era gwagenda okubasinga Cissy gwe waffe Mukama akulembere mu byonna ow'omukwano Cissy tukusabira buwanguzi era tushimayo gy'ayita yasambyako twatudedda nyewenye obudde y'omuntu wa bico yeah. Abawozi ba leediyo Buddu mwenna amanya Mukasa Fuluje mbeera mirambye eno Mawogola. Leediyo Buddu yatukyaliddeko e Matete, tuli mu paaka yadi wano, tuli mu nteekateeka za kabbinkano k'olulimi Oluganda fayino. Tulina abawolereza aba leediyo Buddu bonna, Jackie Patrua, DJ Melo Pro, Ronnie, bonna bwe bali. Ani asinga okukolera ekintu kyoyagala? Asinga okukolera ekintu kyoyagala mutya DJ Melo Pro, program The Mix, The Humble Mighty DJ, ne DJ Daniyo, Jackie Patrua, Ronnie Sports team yonna. Abaana abo bankolerera ddala. Osinzidde wa? Nsinzidde Mirambi Mawogola, amanya Mukasa Fuluje. Soka na linnya, nyaba linnya. Amanya nze namba Tashamini. Program ki gy'osinga okwagala kwegera? Pulogulaamu y'amadimbuko ey'Olugamba. Ey'Olugamba. Program nayo. Ki ekisinga okunyumira program eyo? Ng'abuuza abayimbi ey'Olugamba. Okumanya amawulire. Bubaka ki bw'omuwa? Obubaka bwe muwa. Yeebale kuweereza bulungi. Wangi? Yeebale kuweereza bulungi. Era ayongeremu amaanyi. Ayongeremu amaanyi. Badi mukakola ne Serukeera, tolamuwulira. Serukeera ku Mande sawa z'okumakya. Akikolera atya? Era nakyakikola. Manya ki ge yeeyita? Madimbuko Omugagga w'Amannyo. Omutaka wani? Omutaka wa Kabaka. Omutaka wa Kabaka. Ate ku Saturday n'ayogera awo ebigambo gamba ebyo. Saabu kwetegereza biki n'ebigenderako. Linnya ki erisinga okunyumira? Nze ery'amadimbuko lyerisinga okunyumira. Omuvubuka oyo mugamba ebintu ebyabaze okugiba by'amaanyi. Ekiramu katono nnyo. Ekiramu katono nnyo. Otyo.
Sebo basobole banyabo muwulirize officially tutunatandika ateekateeka eno naye tugaba ku ssente ezakagwiramu kubuuza ekyaluzungu kya Luganda musajja Buganda ku mutwe ndaba oyambadde enkofiira mu Luganda tugiyita tutya? Seppeewo. Edda vaawo okigudde tulinze mulala olw'ensawo zaayo munda tola kibuuzo kirala tulinda mulala oli waddembe n'okweddirayo owaddembe seppeewo notogimanya bye tulina wamma ono kanyamanya kisobola bagambe kyakweta enkofiira mu Luganda ogimanye bagiyita aveewo nedda tavaawo ate eddoboozi lye linti samayi manyagiraga nedda ssebo bw'osanga wamma wuliriza ekibuuzo kyo bw'osanga abavubuka nga bw'olaba essajja eryo eddene ng'azimbiza bw'ati emikono tugamba nkoeki avimbye jajja babuuza biriwo ovimbye babuuza nyebyaluganda ekyo kiganye bane mutereze microphone ziganye naye kale ati ekyo kiba wakirema yavaawo jajja vemba ngaoddayo mwana wamma wasomako wanje wasomako kakati eyo yambadde sweta jaketi yes mu Luganda tugiyita tutya? Seppeewo. Wamma mu Luganda ekyo kyotaddeko eyo sweta oba jaketi tugiyita tutya? Wabula jjajja sikamanyi mwana mukuuma mpewo kubayimiriddewo wali wakimanyi kumwe ejangu oba okimanyi jangu ozirye embera muteweta mpitirivu nno ekizibaawo jangu bakuwe ssente omuganda buli kintu kyateekako ku lugoye olulala ssente ziizino wano mulowooza byakuzannya omulala gye ku muzindaalo omulala sewosiza otya gye tuli sebo mpayo ebika by'enviiri bisatu by'omanyi awo tebuyogera mwakati okujja tekiwulira akapenzi awolosaka ekyeki kyakoowa ebyenviiri kakati awo gula tetiganye omulala jangu essabo olimanyi wayogezeko mu ssabo yenkolamu jajja yenkolamu waba wayogezeko mu ssabo segenda ku muzindaalo bw'obanga togendangako mu ssabo engatta omuganda aziyita atya zoyina ezo ebirinnya oba ebirinnya omuluganda engatta omuganda aziyita atya muwulirize tuleeteyo abalala basatu abakulu wakyaliwo omukulu ate okoze bulungi gwe kakubuuze nekyolina oyo mutabani wo muzzukulu mutabani muwe erinnya eryolulimi oluganda muwe erinnya eryolulimi oluganda lyotamutuuma omwana wo mu luganda omuyita otya wanje mutabani baawo wewakunyedda baba onafuuka bulungi omuyaba omwana owuwa mu luganda tugiyita enkerembe okitegedde kinkube pointi akati awo sooka mulemuleetayo abalala abo egurupu esooka abataze lulisaidi eno mujje mwanwe twagala omukulu engalo zimwokya sente weeri anguwe leero mujje
oli muyizi oli mu siriya yakumeka siriya yakutaano okola combination ki HLD oteekako computer submath kompyuta webale nnyo wifi mu fuulu kitumalireyo tebatange kuddayo wifi kitumalireyo mu bujjuvu nabwegudde nojologa nti mbamukusinanabwala luganda waliwo akimanyi kubali awo waliwo akimanyi kumwe tubabuuza bibuuzo byagundi byapolapolo okola kompyuta wifi tekuli naye mufuulu kyeki akimanyi woono wama kitubuulire ofune sente waki jangu bakwese tonyamanga muntu asajja matono omuwala yategeera ennyo aba twakusiibudde jakoda kuluddako mwanako omuwala nkubuuza kya luganda kya luzungu ekyoluganda kyoyagala ani azaala omuntu gw'oyita kizibwewo ani azaala omuntu gw'oyita kizibwewo ani maje oba abeera kyali wange obudde bwe bwaweddeko ng'oyavaawo babateremuesaawa senga jangu bakuteekeko alowoozezayanga tukyagenda tuyitegeera nkola sala kusula zibanogera muwa bakugeregereno sente ensavaakagiwala wamma musajja mukulu mwasuze mutya wali olabye ku ssabo nina ekibuuzo kyange eki temuliina naye nga wali olirabyeko n'ebibeerabeerayo obimanyi obiwulira bulungi oba gyokola totya wammaga ti omuntu abeeraawo agendwako emizimu na biki byonna mu ssabo gwe tuyitaani bakuwa sente bwanakoja namulabye nga akola tasabira omugezi wamma nkuwa olugero olusonge nkubuuza ekibuuzo kya buwangwa nkuwa ekyoyagala kyekuwa koli muwala ow'entono alundazize lumale eyo bamukyusize kale kakukyusize koli muwala akalina abiri nakyo kiwedde jangu bakuwe mulimu ebizibu byofe batubuuzi kati gwengogyeko natulwako emaaso sente tuziyina mpitirivu tunagenda tulileeta abakyala abatali bayizi abalala si bayizi kati abalala muliwa kati omusana gunjokyedde bwezi nga ndi mumpi olumu abawambu abakulina tewali baagala sente abanga abagala sente abalala muliwa muki abeino mwapondoozi baweddeyo abafunye tebutta eyafunye tata yangu wabalayo tata yongera mukumanyi ngaanonye sente bakita batya mu luganda sirina sente zikutawaanya sebo wama weyongere ku muzindaalo nkwebuuliza ekibuuzo kino n'abanairembako ekyo ne babo bazze onaawulira alukoye ng'otidde ku makya saati yonna ezina oba sebo semberera muzindaalo nkuwe njogera nga bwe twogera nkuwe lugero nkuwe kyabuwangwa okola mulimu kiyewunyiriza n'okubuuliza sebo nkola mu Matete microfinance okola mu Matete microfinance wa bya sente bya nsimbi kyandibadde kirungi nno kino kati wuliriza
twagenze okusena amazzi mu nsuwa tunyweko twasanze ensuwa nkalubbe sokoleko okulonda bakyali kuwona nedda kale taata leka muwala wakimuyigire leta omuwala akitte kale omuyigirize be nedda nona agende bemwa jangu bakuwese otyo onake bano be basponsa baffe si be banaire vocational mama nyabo gyebaleko kakati kakugambe kino mutewe tambiseeko wano emisinde be wange bakyogedde eri mwaganye okujja ane mufiiriza abantu sente mwaganye okujja temwogera buli lotte ekibuuzo kyono gwe babuuza oba omufiiriza olugero abamubuuza ekirala erinnya wamma Sentamu liriko olugero oluligenderako olugero ki kukyusizaamu kuddiramu kale ejja kukyusizaamu siganye wali otuddeko ku pikipiki omuganda agiyita ki jeganye wali wagimanyi mu luganda kwaba abali awo pikipiki bagiyita batya mu luganda gummwe abali wano batobayike onage mbw ekivuuma ate bakoze nekitavuuma jangu muwala gwe owanaire vocation era oyiriyo ebiganye mukyusi alinze kumaza baddeyo lumu weyongera ku muzinda awo ku pikipiki nedda jangu bodagali wali ofumye ku mmere ey'amatooke nga si muwogo nga si ndabbo tunnyonnyole bulungi omuganda lwaki ettooke lyasooka okuwaata alitemamu emirundi ebiri nze nfumba kawunga kitya mmere kuwera bakuwese yafumba nabana mubagalayo kimuze kufumba oyo yasembayo nawe kubuze kufumba oba gwe ebyokufumba tobyagala oyagala kirugero njogera oba kikokyo oyagala lugero olusonge lulina olugero luluno Sentamu nkadde bakuwobonera obulungi naye njala tusooke twefasaizinga amateeka agafuga akabbinkano kubanga tugenda mu kabbinkano kennyini banange tuwulirize nga batulambika ekisooka abaana bino tubadde mu byaffe byakugaba ssente naye abaana bali nga bayimiridde ku muzindaala awo bwe tubuuza ekibuuzo ne tuwulira nti waliwo akimuddiddemu omwana tumusalako obubonero 5 muwuliriza bassebo ne banyabo kubanga tojja kumanya nti oyo omwana gwe wamuleese omubbira ako musooke mukakkaatiriza okawulidde mukakkaatiriza omwana kibuuzo awo omuzato kirimu omuntu omwana yenna ng'asalwako obubonero 5 bwe tukibuuziza bwe tusalako ng'onaabo mufiiriza kakati nabbwe bwennyini abaana abazze mukikakase nti eyo abo bajja kubafiiriza etteeka eryokubiri erimu okusanyuka
n'okkuba enduulu kirungi nnyo tujangala naddala nga muwagira abaana bano naye kireke kubeera kya lugenderezo. Wali kompyuta engalo ejja kuba ezituteerayo, ejja kuba etukola ki buli kimu, kubanga bwe tunaasanyuka ennyo tukyankalanya oku concentration mu Luganda kyeki omwana okutuuza awamu ebirowoozo. Oli musajja muganda nnyo. Ebirowoozo by'omwana ono tubikyankalanya. Kaakati tumukubira engalo n'akalulu katono nnyo kasekendi singa nnye nga tosirika. Ekyokubiri kyakusatu ndoza kye tugendako kigenda eri ababbinkanye. Etteeka lye tuzze tutambula nalyo ku mutendera ogusembyeyo ery'okusalwako akabonero likyagenda mu maaso. Wakayima omuyita n'omweyitira obubonero busatu ne bugenda. Etteeka eddala toyita Wakayima mu budde bwa munno ng'akyalowolereza ekibuuzo kye mu ssaawa ye. Tuwulira muwulidde basebo ne bannyabo, etteeka eryasoose lyekkulu ennyo. Nsaba tubeere wano mu bukkakkamu, mu buntubulamu, nga tugoberera buli kimu. Omwana muleke banenge zino tuli mu mpaka, abaana bali mu kulwanira school fees za mwaka mulamba. Owokubiri agenda kuwangula school fees za staamu 2, owokusatu awangule school fees za ttaamu 1, owokuna n'owokutaano nabo bateekebwa ne babaweebwa amabaasa. tuwulira Abo abaana be mugenda okulaba temunnabalaba nako, bali 5 naye bavudde mu nkumuliitu y'abaana okuva mu mwezi ogw'okutaano. Tubabbinkanya babadde bagoberera ku leediyo Buddu, twaggyeemu abaana 5 bokka. bwe yalabanga toseka mayiro yabanga yampaka byatutawanyanga kuba bagenda okizza ng'ate olinga akaaba byakutamye dda okubonyabonya ebbanga eryo ddadde naye ebintu byakakati babyanguya digito yatwanguyiriza ebintu ebyaddala n'akamala bumazi kubanga esebo mwabakatuliki etata abavubuka n'akabonero kammwe bakoozaamu yemu kubaakamu bakoozaamu ennaku zino abavubuka tebakyakubanga kamu. Ife tugamba nti kulinnya lya paatiri n'ery'omwana n'ery'omwoyo omutuukirivu amiina. Tokawulikise Tugamba nti kulinnya lya paatiri n'ery'omwana n'ery'omwoyo omutuukirivu amiina. kati abavubuka bakoozaamu Patya buli tayito lya jjajja God yogowe n'ennalumyanso mwalaale babikyusakyusa dda bali ku byakira ebyereere basobodde okuba nga batuuka ku mutendera ogwakamalirizo. Tugende ku bululu bakwate obululu tulondeko asooka, owokubiri, owokusatu, owokuna n'owokutaano. Can I speak in English and you translate for me, eh? Muwe omuzindaalo ogwo bulungi gumutuukeko. Thank you very much, Radio Buddu. Thank you for giving us this chance. And Loyanzi Institute of Technology have this chance to join with you for this Luganda competition. I'm very impressed because this world very modernized, and we are here still keeping our local language. That kind of promotion is very great. And I'm so grateful, and I see the young people, they are very knowledgeable, they know a lot of things. In fact, I also use this chance to learn a lot from all of you. Thank you very much. We value you, we value Kusuma. Okay, Kabatu. So, Director waffe yeebaza Radio Buddu olw'omukisa guno gwetuwadde okujja wano nga Luyanzi Technical Institute n'okulaba akabbinkano k'olulimi Oluganda, era yeebaza bonna abayizi abazze okwetaba mu mpaka zino n'okwongera okuyiga olulimi lwaffe Oluganda. Kituufu ye aba mu ggwanga liri naye ayagala nnyo olulimi, era abeebaza mwenna kuba ke kano akadde naye asobodde okuyigamu ebintu bingi nnyo okubibayigako era ng'akyayigira ddala. And Luyanzi Institute of Technology, located in Kampala.
we came here, we also want to wish the young generation can join with us to learn more knowledge. We offer Chinese language and culture. We also, that is a diploma course in Chinese language and the culture. We also have ICT and electrical, fashion design, and catering, hotel management, and other courses. We shall give you the flyers after you can know a lot of things about us. So akapika tuweebaliza ddala muno musigi munene era wena tuserenga mukama wange tusooke tuddeko ewaffe nga bw'oyagala ennimi nene waliyo olulimi atleast tulekufana nnimi abalala so tweyanza nnyo tweyanzeege Luyanzi Institute yenna asobodde okujja n'otwegattako n'osoma munaye Katikkiro wa Buganda atukuutira otuma okukaatiriza olwaffe tugatteko n'esigadde kuba yensi egenda mu maaso kale n'ebigambo ebyo neyanza otyo musajja mukulu kuno otya nalifuna ku kitoko okwo kwe batunaalizanga abaana nga tuzaalibwa ffenna bakulu bange ansi ekulemye erinnya kitooke kyekikale kakubuuza ekyo erituumwa baani mu lunyiriri lw'abalongo mu nyumba nga mulimu abalongo kimbadde njagala kyokka ekyo ekisse naye sijja kikuwerako ssente kuba kikujejjodde nnyo kakati njagala kubuuza omusogozi w'omwenge ng'asogola wali obalabyeko bw'ajja ekisisiro mu lyato oba mu lutyatya n'akipanga ekyo kyapanze tukiyita tutya kiyitibwa kitaliri bakuwe ssente zo jangu ekyo kyekitaliri bazikuwadde ziizo genda weerire tobakuwa kitooke sente yange tukoze bubi wakonyebwa weyeyagala bwati atagala okudalya atoozeyo omusajja omulala awo omusajja yakomyewo bwakubiri kamuweyo akabuuzo akangu ebya leediyo ku lw'omukaaga essaawa 12 okutuuka ku ssaawa 12 n'ekitundu wabawo pulogulaamu kikumakya ekyo kigaanye kankubuuza ekirala nze nja kubuuza ku Mande ku bbalaza ku ssaawa 5 pulogulaamu kyebeera ku leediyo kikubye pointi naye mukama kankubuuza ekyokusatu ekyo nakyo kigaanye nze sijja kufaako ku lwokusatu ku ssaawa 7 ku leediyo budde okubaako pulogulaamu ki jangu bakoseeni awo otegedde ng'ojja kufuna muli bululu kale byabakama oli weno mateete akubuuze kya Luganda nkubuuze ku kya leediyo leediyo budde eri ku luguudo ki mu Masaka eri ku lw'e Kampala nze mputidde buti wetukugjeewo omulala jje eyajja kudda wamma ssebo naawe oyagala kya leediyo buddu kaakati leediyo buddu erina ginnaayo eri emitala w'amayanja mu Amerika nagwa owa gitubuulire Radio Connect. Oyina yagembe. Nze omulala. Awesi Charles. Radio buddo giwuliriza nnyo. Bulungi nnyo ddala. Ku ssaawa 12 ku Sande ez'akawungeezi mpa amanya ga pulogulaamu ebeerawo. Wajja nno pulogulaamu zimaneja ali wano. Nkubuuze ekirala
Kakati oliriza bulungi. Program musawo webeerawo budde ki? Ebeerawo Olwomukaaga ssaawa 3:30 mpaka ssaawa awo. Agikola ayinza n'okukulyamu amaaso. Genda owummule. Oyo nga simutadde banne sente muzitwale. Kakubuuza akabuuzo katono kubanga oli mulwana mu lwali. Nze Kawuki Derek. Kawuki Derek. Iye. Badde nsaba kumbuuza ku bya Ledi. Era bye ngenda okubuuza. Nze siina buzibu. Iye. Tamukedde ne Matovu Roni batuweereza omupiira ne bagwogerera. Wali okuwuliddeko? Iye nguwulira. Babaamu n'ani omulala? Ne Sabulina. Kati ekibuuzo kiikino. Sabulina akola kitundu ki mu mupiira ogwo? Bali bwe batuweereza ne Sabulina akola kitundu ki? Abakatuuka obutebe gye buli eno. Kale kubuuzeeyo ekirala. Kaakati kankubuuzeeyo ekirala. Ku ssaawa 10 zennyini ku leediyo Buddu kubako pulogulaamu ki? Funa akatebe wootukula wootuuza. Okuva ku Mande paka Lwakutaano. Genda owummule. Olabye kati mutadde wamma genda. Omulala naye gye. Kuwe t-shirt nkuwe ssente. Oyagala t-shirt ya leediyo Buddu? Ekibuuzo kya leediyo Buddu. Mpa amannya g'omuweereza atuweereza pulogulaamu tumusinze. Ready? Kimulemye. Kimulemye. Oyagala mubuuzeyo ekirala? Mwongereyo ekirala kimu. Kale ani atukolera pulogulaamu Kalimagezi? Genda owummule. Kati oyo obuzibu basimugoba. Wama musiraamu salaamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ani atukolera pulogulaamu Juma Special? Gwe kawulira musiraamu oyo yagende na bugenzi kubanga to amugende umma jangu t-shirt obadde okulana na muwe t-shirt teyanziza oyaze oli mukatuliki oli mukristaayo oli mulokole njagala opeeyo pulogulaamu ezi zokka ez'eddiini ku leediyo Buddu. 2 zokka bwe ziti ezibeera ku leediyo Buddu. Ate tugiyita tutya? Ayemu ezo 2 jangu bakwe t-shirt naye oba bijjeewo nonga amenyeka sebeogera ku muzindaalo bulungi eri bakuwulira ab'emitala w'amayanja gwanisebo wanje nowamanya ediga n'olumanya kulugamba nowamanya n'olumanya naye kati katwogere Luganda kwekya leediyo Buddu mpaayo naye nedda kansooke kuba nowamanya engeri gye muli mu Buganda wano kankoye olugero lw'Oluganda ojja ddutta nga siggo ngadigalwa kale kankuwa olwangungulu luno wano olugero lwagenda okuwa nowamanya bagamba abayita ababiri otyo malayo bejjukanya malayo ediga kale kankuwe luno olulala bugubugu
muliro sebesanja terijisa mmere. Kati awo bakuwe nowamanya ssente. Olwo olumazeyo naye luli abayita ababiri bajjukanya enviiri zikujjukiza engo. Nowamanya nobimanya bakuwadde ne t-shirt program zimanager nesente. Wakola gye bwangawe. Teyanze ng'omulungi awuliriza ssente zikyaliyo, t-shirt zikyaliwo, tukyagaba ebirabo. Tuli wano Matete mu paaka yandi tuzzeeyo mu kabbinkano. Namba emu ajje ku muzindaalo. Mwina kye muŋŋamba? Mwanguwe. Si kutuuka. Namba mmeka? Namba 4. Tutuuseewo ku namba 4 lugero lumaleeyo. Ana. Iwe tuli. Malayo. Omusu omuzadde katonyeze. Omusu omuzadde. Bakuwe gwolonza awo. Tekufambwa. Yogera. Tekufambwa. Si kituufu. Kituufu. Tekufa mbwa. Kituufu muwa akabonero. Okay. Ani? Sekanja kumuwa akabonero genda ku kirala. Namba 16 kiikino. Kali amugalulako omumwa gw'emmandwa lugero malayo. Wakayima tewali bawe kituufu. Bwegulagira eddagala eriroga ate n'erivumula. Okiwulidde? Omumwa gw'emmandwa bwegulagirira eriroga bwegulagirira erivumula bati bwebityo bigenda mu maaso. Namba 32. Kamunyo w'empaka malayo ng'oyogera nnyo. Kabbinkano bakazi akama Wakayima taliyo bawe ekituufu. Akubya nnyinimu enduulu. Genda mu kirala. Namba 3. Eno saagala yayogera. Bali mu ttajjo. Bakazi akamalirizo. Wakayima. Ziwalo ziyasi. Tekikulobera kumusenga. Kituufu nnyo ziwalo ziyasi mwakawulirako obwa Wakayima. Genda ku kirala. Namba 11 tutuuseewo. Akabinda kanajja. Bala akwata mukyawe. Mutuufu nnyo akwata obubonero 3. Genda ku kirala. Namba 10. Togaya bitono. Enkoko emala abagenyi. 3. Genda ku kirala. Namba 6. Bwana bwa nkoko. Nowulira. Ziwalo ziyasi. Sewo obukunga kye bunaamalawo. Ziwayo ku byakasaale mu kigere. Ziwa musaleko obubonero 3. Muwe ekituufu. Mukuwululira mu ssanja oba mukulira mu ssanja. Tugende ku kirala. Namba 3. Awumuuta mwalayo lugero. Wakayima gyali batidde. Tuwe ekituufu. Okwenjala n'okwekyengera abeera mulambuzi. Awumuuta, okwenjala, okwekyengera abeera mulambuzi. Sipesiyo za Nakibuye. Kuyongerera ddala omuzindaalo. Eddoboozi twagala ne baliwulire batuweereza amawulire wano okuva ebweru nti amaloboozi bakongereko ko bali mu kusoma. Yongera ku ddoboozi. Nakibuye yogera ennamba esooka. Namba 3 lugero akutwala entwe.
akutwala enkwe nedda wakayima tewali wakayima bawe ekitoofo n'abawaawala tugende ku kirala namba 13 nakibye specioza asabira kawangaala ekyo nakyo gesita gyokoze kakasiza nti kiganye wakayima tumuyise Kidimbo yandiwangadde. wangi Kidimbo yandiwangadde. otuufu naye kyogera erinnya lyogere bulungi kidimbo yaliwangadde ne bakuwadde akabonero sekanja kwakiriizi naye yogera erinnya ng'oyise wakayima bakuwadde akabonero sekanjako tugende 15 yogera nnyo ekkubo ly'omulimba lugero malayo luganye wakayima sekanja kakirizi Ebakulusebenju. oli mutuufu kusebenju mukazi bakuwadde tugende ku kirala 22 endege ziba nnyingi lugero malayo neziyongaana kyekituufu akuwadde obubonero busatu obadde okyali mu buddebo tugende ku kirala namba 24 bwaddiba lugero malayo luganye wakayima wawe ekituufu buli omu asikaza wuwe tugende ku kirala namba 26 tuli mu kabiikano ka lulimi luganda namba 26 egamba nti omukwano butiko yakula ekirala wakayima gyali yogera erinnya nabukenya obujja tokkatira olugero tetulwogerako nnyukuta waddeemu wadde okujawulako bawe ekitiibwa ojja tokkatira nabukenya yeekubya akasaale obubonero busatu bugenzi nabukenya genda ku kirala namba 14 namba 14 egamba nti bakubye lubaale lugero gwewazironze wakayima gyali yogera nnyo Emandwa nafu. watuufu sekabonero tugenda ku kirala namba 29 lugero namugenyi mubi nakyo bwe yavudde nayo wakayima bakazi akamalirizo bawe ekituufu asuza abalungi enjala awuliriza tuli mu kabiikano ka lulimi luganda epakazi akamalirizo bweziba kakati awo kati kamaani nga tayagalako ebikago walize sayidi y'ekyemmanga kuba ekisiikirize kitambula ndebodeboli era walaza mpaka gwetunula wekiri awereza bwebityo bwebiri sekanjako tugenze yogera nnyo njagala beeri ku nota dammawulire bataddeko ebizindaalo naye batumawulizanga abaafu amatu waliwo akwatako ku muzindaalo sekanjako oyo mumpi mulabye bwekityo otyo yogera enamba 12 lugero luluno ayita nemmandwa yamanya kyerya otuufu agenda kulala namba emu akusinza enku akusinza n'enku yakusinza enku kifu tomuwa ya tugende ku kirala abiri namba 2 kigamba bwe kiti mimwetoloba
kage yabwe bajja Mutuufu. bakuwadde busatu genda ku kirala namba 8 kikufiiriddeko ng'endwadde y'enkoko Mutuufu. bakuwadde busatu genda ku kirala awo tambudde bulungi namba 27 luuluno mukira gwange wewubira erudda n'erudda wakayima nakibuyimika kale kiganye kujja ludda na ludda tugenda ku kirala 17 katonda muyawadde gwaddiza mu kibanja ky'omugumba temuba malaalo okudadde nodane mukati kituufu bakuwadde busatu tugende namba 10 isemu Tereza 10 noyawedde kyekibuzo kye kyobulayo sokoleka ebirala ako kaveeko kuba bakyogedde 37 tujja kikuwa 37 kikino obusenze lugero obusenze bwebuleetunda ezimba mu mpawu Edda. ekirala teeba obudde olina wakayima ziwa Bukalamuli. Mutuufu. ziwa mwakabonero kalamba otubanja ekibuuzo kimu sokodde ekinasigala namba ziwa bamuwadde akabonero ke tweyanze tugeze wa mukulu wa Guma Henry okuva mu St. Stephen Kyotera Senior Secondary School tuli mateeti wano mu paaka yadi kabiikano ka olimi Luganda aka leediyo buddu ey'omuntu wa bulijjo leediyo buddu yonna eri wano mwebale kutuwuliriza mukulu Waguma era ddala Waguma n'otuuka ne mateete lwakugala enamba yesooka 39 yiino lugero bakale boogere wakayima bawe ekituufu nga bamugambye bw'ayagala bagale boogere genda wama ku kirala namba 4 luuluno enkejjenfu egira ennamu okutambula bakuwadde busatu tugende ku kirala 38 luuluno 38 lugamba biri mu maaso lunyize wakayima bawe ekituufu biragwa mu wangaazi ebiri mu maaso ekirala namba 9 kino kinyeenya magi lugero tekireka mutyawe nkutidde wakayima tewali kirwankiina ng'enkoko ebiika endege tugende namba 25 kiridde bwami lugero wakayima ziwa tekibula nganda zaakyo Linda tukyemyeyamu wano sajja kabaka mote tukyemyeyamu wano wayo nti tekibulako nganda zaakyo ziwalo ziyasi akasaale mu kigere bakatu obubonero busatu tekibulako nganda zaako so si tekibula tuli mu kusomesa tugende ku kirala 23 omukwano gutta bingi wakayima banadda
tewaliyo bawe ekituufu enkukunyi emeggembo bebazanya ababinkanya abali wano mu bbinkano lino titunawulirayo amumuunya kibuuzo ate nga mubimanyi kale tugende ku kirala muwulirize 19 bw'otova we boogera obuuka n'akabalangulo wakayima nedda era waliwo obunyuguta bubiri obubuzeeko obuukawo nakabalangulo tebakuwadde genda mu kirala namba 2 akusuulidde omwoyo malayo akyeyombekedde akusuulira mbaala wakayima waali abawe ekituufu nga nakyeyombekedde akufumbira embaala teyanziza ewuliriza tugenze ew'omukulu Sekanja nejawaka siye mukulu ziwa okuva enakatoogo soko bawubireko abo enakatoogo waka n'okuwaka kale tuwulire enamba y'ensonga 28 tugenze bwe tuti omulyazi w'amaanyi alya gwasinze sebenseka teyamulamu banakubuula nedda enseka eryamufu nedda enseka eryamututusemu nedda ziwa kiwasoose kituufu ensega terya mulamu abiri mu emu kateeyanira tugende ku kirala namba 5 akuliira omuwemba kulina malayo akuliira omuwemba wakayima bawe ekituufu akunywesa nkenku kitegerekese bulungi tugende 35 nkwagaddeeko okukkiriza gwotonnaba naye sebo gwotenda eddembe banakubuulira kituufu muwulirize obutenda wakayima ewali wakayima gwotenda obulungi mukale singa nakunooyo naye maama omala naye wiiki bbiri namba 7 tugende ku namba 7 obudde obuziba malayo tuli mu lulimi Luganda basebo ne banyaba abo baana b'amasomero 33 tugenze rediyo buddeyo omuntu wa bulijjo ogutaggwa sebo kubamuka kuba guba mubisi wakayima awanikidde embudde bwa munne tebamuwadde bawe ekituufu guboolanya abataka amina tugende 34 luuluno kasajja lugero taliyo bawe ekituufu n'atayanika abuuza oba gwase tugende 36 wetuli luuluno abali okwabwe bebatenda eddembe wagi abali okwabwe sebo bebetenda eddembe essaawa kimanyi teyakubye dda nga tuyise wakayima bamuyise dda wakayima taliiwo awe ekituufu wali aliwo bebakudaala kituufu bebakudaala wakuma bamuwadde akabonero kakati Sekanja kuwasigaza ekibuuzo ekyo kiikino ye 18 yiine ebadde nawo kwata amazindaala wawali sabulina akikubuuza ekiggwe totamabi omutwe simukube
aha wakayima wali bawe ekituufu ng'omutwe gw'ente si mukubi ng'omutwe gw'ente ogw'ente tweyanziza nnyo tweyanzenge ako akatuuso akengero bwe kaggweredde tugenda ate tukyalina obutuuso obulala yandigambye mutwe gw'amadembuko nga si mukubi kuliko okuba kwagabineka busatu okwo awuliriza omulungi tukyali wane mateete naye nga njagala okutegeezaako nti bannaffe abayimuka Uganda Skilling Center batuwa ebirabo n'olwaliro batuwadde ebirabo by'ababbinkanye bannaffe abo bali ku kizimbe kya Muto complex omwaliro ogwo gwaliko data mayini basomesa abantu okukola ebintu bino okukola sabbuuni okukola ennoni okukola emisumaawa okukola ebitabo okufumba okukola keeke n'emigaati n'ebyamakolero ebirala mwattu bayigiriza n'okukola engatto ebizigo n'ebirala bannaffe abo tubeebaza nnyo so taata yanzi batugambye olw'okuba nti ensonga eri wano nkulu nga ya lulimi era ng'enyuma abakulu bagambye nti abaana babiri abagenda okusinga bwe batannamanya babawadde kibayita fulu basale ebiyanzi olwaliro luno abange tukubi mu ngalo abaana babiri n'endeeno n'ebbiri babawadde fulu basale ebiyanzi emyaka ebiri mirambirira nga tokwatayo yadde olwataano tweyanziza tweyanzenge sebo taata ne batakoma ku ekyo abaluyanzi bagambye nti abantu abo babiri bwe batannamanya bwe bamala okubakwasa ezo fulu basale babaweredde emyaka ebiri kati emyaka ebiri egyo bwe banaakola obulungi sebo bakkiriza obawerera mu univesity China gye baagala sebo ebigambo byogeka dairekita badde nsaba omukyalo litugumbireku okugalo bw'amaanyi ennyo ebyaddala ekikola kinene nabo mu bukumi mu lugambye mu luzungu nabwo wetegereza olulimi byogedde mu babiwandiise mu luzungu wanene luvulula bulungi oluvulule bulungi biyitiddwamu omukulu tongere engalo abaaliyanzi abaana babawadde basale ate puroguramu ebagiyita bateya sports ez'okumakya Monday to Friday. Sports updates. Kanebuuza wano nabe. Ndi wano. Gojina ansa. Yenyini. Genda ku muzindaalo. Abeera oli Mr. Matovolo nawe. Bagiyitaani. Naye bannange tubuuzizza puroguramu. Wasinga kumanya bya mizannyo si sports. Genda ogira otudde soba empulogulaamu sports update ebuzeemu naye nga si yeeyo kale jangu omulala tukutadde baba mutadde kale tata genda ojja kudda naye tufune ku bakyala abakyala baleke kale sala omukyala azze nyaba okubuuza ekyakulediyo buddu oba ekyaffe ekya bulijjo weyogere ku muzindaalo bakuwuli oli kumpewo yogera nnyo omukyala bw'asaaniika emmere ennyingi ennyo oli mukyala ey'amatooke n'osanga nga wayisizaamu ekyayi ekyo bakiyita batya ekiyitamu muntamu naye mukama nkubuuza ekirala era ngenda kubuuza kya mmere waliwo obulwadde obukwata ettooke buyitibwa nguju omumanyi mpa eddagala eribugema ne libugoba mu ttooke kinkubye poyinti ng'oligoba omugoba mu ttooke waliwo omukyala akimanyi ekyo bannaye tukisome si ku kitooke mu ttooke ku ttooke gwokimanyi omuzindalo omusetusome bwata awabuleki sitiika ng'olitema nga tonabalitema ku kikolokombo olifumitamu akambebuutu otyo ettooke lyennyini oba kati ku ttooke ofunayo omuno gumu n'ofumitamu nga likyali waggulu ng'oliteme ne ligwa wansi naye mukama
owangudde sitika waliwo ayina ansa endala ku ttooke eryo tukisome ekyo kigwe tebulinya matooke wuuli wamma wuuli omukulu wuuli emmanga wali yamuwa maama ono wagomesiga oba okiwa abakyala abo bebamanyi ebintu abo wuuyo mumuwa muzindaalo wamma maama ngujju tukuba tutya mu mmere bw'oyunja ettooke bw'olitema ne limala okwemuzika bwe liti otya ng'oddira ejjambiya ng'otemaatema ku munwe bw'oti ku munwe ng'okutematemako bw'oti ogenda oddiwatambudde abataliimu kutemaatemako butemiitemi kibuzeemo owangudde sitika sitika ya redio buddu eyanziza omukulu oli tumuwa omuzindaalo omukulu oyo atumuwa oyogerera awo sebo omulamusa nti ngujju eradde bwejangu bakuwe sente atoyita wanayogone sitika bakwata tishat nyiza nozikuwa zonna nze bannange abakyala bw'olabanga ettooke ng'ogenda kulitema nga lirimu ngujju olamusa mulamuse nti eradde engujju va mu mmere nginonye bw'owaata ettooke temubaamu wadde akantu akasigadde mu ttooke genda okigezese ng'olimanya kyompa kale balala bajja wejjulire weetuli wengere ku muzindaalo baba bakuwule tuli ku mpewo ensi ekuwulira nkubuuza ekya leediyo nkubuuza bino ebyaffe ekya leediyo puroguramu eggandaalo anaagitukolera ku leediyo buddu omululu okoma bwaki ekyo kiganye kinkakasiza nti ekyo kiganye waliwo mukyala kooli mukyala era kankubuuza ekibuuzo kya mukyala mpa amanya g'omukyala yekka omu bw'ati abeera mu puroguramu agaffe ebubembere muli akabuuzo enatta kenyini mu gyekyenda nakyo kiganye owangudde sitika wananyiigira kwako maama agenda kukwogera kadde wuuyo situtera gaba chansi bbiri maama Close kabanda abeera mu kafe ebubembere owangudde sitika nedda si kituufu kubanga abanya waliwo amumanya mutubuulire wooyo owa t-shirt aje yeteekako linyete eddala mbwowebitege owangudde sitika kale omulala oyo ng'avaaho ayogedde olini pase jangono neticha ebirabo weebiri bingi wamasebo nyabo tolina kitumbo olina bitege gwani nkubuze ku bya leediyo mukanyomero ki okubuuza bya leediyo bya buwangwa ebya leediyo puroguramu ki ku leediyo buddu Monday Friday etandika ku saa 11 zennyini byabusawo ekawungeezi ku saa 11 Monday to Friday owangudde sitika oyo muwe jangu gwe gitubuulire mulenzi wanye ne sitiika oyo tomuwa katufune owekooti katufune oyo wejaketi enzirugavu puroguramu ki bagiyita puroguramu mukyakaze jangu twakola madiimuwulirize ku leediyo budduuli ey'omuntu wa bulijjo genda weeyambalire ani atukolera puroguramu eyo mukyakaze kwaba abali awo jangu bakuwe t-shirt sibabeekolemu tugaba mubabi omugagga akono wageze mu swala tusaba kukaba ate sente ayina erinnya lye lyaleze waliwo omulala awanjewulira puroguramu yogera nnyo kale ekiti enduli esimiddwamu ekituli
naye nga tebannagireetako ddiba lya ŋŋoma naye ng'ekigenderwa kyakuteekako eddiba ly'eŋŋoma kiyitibwa kitya? kati tutandise okusoma bassebo ne bannyabo. Wakayima taliyo bawe ekituufu. Muluugwa. Tuguyita omuluugwa. Tugende ku kirala. Namba munaana kiikino. Eddiba erisibwa ku ŋŋoma. Eŋŋoma ogimanyi? Awo ekitundu kye bakubaawo ku ŋŋoma kiyitibwa kitya? Ku ŋŋoma eŋŋanda. Ekitundu ekyo kye bakubako engalo. Wakayima Nakibuye. Mulabe kale. Ziwa Rosias. Ziwa bakiyita busu otuufu. Ziwa busu bakuwadde okabonero kalanga. Nabugenda tugende. Namba 11. Engalabi. Eŋŋoma ey'engalabi. Nga teriiko ddiba. Ekyo ekiti nga tekiriiko ddiba. Bakiyita batya? Luduli kifu. Kotinde Wakayima tewali bawe ekituufu. Wali Wakayima. Ziwa Rosias. Mugalala mutuufu. Mugalala Ziwa Rosias bamuwadde akabonero. Tugende. 19. Kino kya nnyanja kituweera erinnya. Emmale ento mu Luganda tugiyita tutya? Wakayima tewali bawe ekituufu. Mulende. Ogwo tuguyita omulende. Tugende mu kirala. Namba 7. Obuguwa. Obuguwa bwe bakwata nga basitula eŋŋoma buyitibwa butya? Emubeeramu ne musitula. Leeta eŋŋoma eyo ogisitula. Wakayima gyali tewali. Gaba matu. Ago ge matu ge. Tugenda ku kirala lulimi Luganda. Namba 6. Ebiti birebuzo kuba byerondedde. Ebirenge eŋŋoma ebyo byolaba mu ŋŋoma nga biyise mu biyitibwa bitya? Nedda. Kikolwa. Bawe ekituufu. Wakayima tewali bawe ekituufu. Biwato oba kiwato. Ebiwato. Tugende ku kirala. Namba 5. Wabivudde kumu. Mpa ennaku ezikola omwezi mu Luganda ziyitibwa zitya? Oba kale omwezi guyitibwa gutya? Ennaku ezikola omwezi mu Luganda kiganye. Wakayima bawe ekituufu. Ziba nzingu. Z'ennaku z'omwezi ennaku ezezingu. Olwalira enzingu ziri 10 omwezi ogw'omusanvu. Kulina tugende ku kirala. Namba 2 nga bw'osituka. Namba 22. Kikino. Mpa erinnya ly'emirimu egikolebwa. Erinnya ery'emirimu egyo egisooka okukolebwa nga bagenda okusokola. Wakayima wali akimanyi tumuwe sente abasajja abakulu abasogozi emirimu egisooka okukolebwa tugiyita tutya? Waliyo maama wuli wali. Jangu maama mumuwa omuzindaalo wuli. Waba balisa kulina dduka. Emirimu egyo giyitibwa gitya maama? Jangu bakuwe sente okukuba kukolera. Leeta ekirala.
25 sente ziizo nonogulamu akakiro k'ennyama oba osimanyi kale wuliriza emmwanyi enfumbe zebasoba twali ozirabyeko omuganda aziyita atya sise wange kugonderezaamu wakayima tewali mpokota katta mukago byonna wamu tugende namba 31 kiri kino omukazi bw'azaala owulira afuna erinnya ery'obwannakawere ate omusajja n'afuna linnya kibba omukazi oyo ani akulimba teeba ekirala wakayima tewali banyanga wali wakimanyi erinnya omusajja uli omwami uli genda namba 2 muba omuzindala tubuulira erinnya omukyala azadde nakawera omwami Kibuye Augustine Mutemakasana jangu bakuwe kye bakuwa wano janguwa jangono ne ssente banyange temukitegedde omwami tayitibwa Ssekawere ayitibwa Mutemakasana ate nze nabibanyonnyola mu nkuluze naye temubiwulira era waliwo gwe nali batizaawo ku rediyo naye yabugwawo bwa Mutemakasana kati ngambye waliwo gwe nali batiza wamanda kibyenda ku muzindaalo oteredde omuzindaalo ogwo muteweta giramu katono yogera nnyo namba 18 yiino amagi g'ebyennyanja gayitibwa gatya wakayima tewali bawe kito busowe obuba busowe temubuwulirangako tugende ku kirala namba 27 yiino omwana azaalibwa n'afiirawo ne nnyina n'afa ayitibwa atya bakuwadde obubonero busatu tugende namba 23 ennyi kyeki ekibumba ky'embuzi bakuwadde naye twongere okusomesa abantu bategeere ekyo kyekibumba ekiva mu mbuzi omwami gyatonera omukyala ng'akamuwasa ekibumba ekyo bakyokya ku makya mu lunaku lw'olusooka ne bakirya ogwo omukolo munene nnyo temukyabikola kyokolaba ebufumbo bwammwe oba bwa wiiki 2 ku 3 wamayogera enamba endala namba 4 kiikino wiiki ewiiki omuganda agiyita atya ateera ekirala kifu wakayima abaamaani amanyi wiiki bwe tugiyita oli omusajja teyawangute wakayima katuwulire dimansi bakuwadde akabonero ani Waguma Henry waguma ye dimansi eyo genda ku kirala namba 2 omwaka omulamba eya wanuya omuganda aguyita atya kituufu bakusa namba 23 tereeza bulungi kale omukazi bw'azaala owulira bamugamba nti kawoneko oba kakulike si kyekyo ate bbaawe ye bamugamba batya
oli mutuufu mwana mumanyi oba webale kusakula ebintu birimu abakatitalo batandisa okunyuma otyo webale kusamba nsiko oba webale kusakula tugende namba 16 namba 16 egamba bweti kino ekintu basebo ne banyabeeno tuwulirize kino ekintu omuvubi avuba ebyennyanja ebiyitibwa ensonzi kyakozesa kiki wakayima sente weziri jangu otubuulire kiki kye bakozesa okuvuba ensonzi sakuwali mukyalina ku maanyi myaka 17 okutuuka waawo wuuyo omwami oyo enkanga nedda oyo Jesse. Nedda. Sebo mugomo. Mugomo. Bane mugomo gwe bujjula ensonzi. Ekanga yeefe. Yanguwa kwesente. Wama tugende ku kirala. Namba 2. 2 kiikino. Emmamba ento eyitibwa etya? bakwata obubone busatu tugende 29 buli komala akapapula kasuule buleke kutawaanya omukazi omufumbo anoba ewabba si kituufu ye omusajja n'akola ki omukazi anoba omusajja ye akola ki abona abanga mukiwezi wakayima tewali abanga omusajja akola ki oli yafunye sente tufuneko kubali eri waliwo bali erisabulina wansi eri omukazi anoba naye omusajja ye akola ki katuulire nedda ate oyatteekaawo bagaanira waliwo abaana abatanafumbirwa Awula. Nedda. Asemuka. Wani? Woyo ali mu jaketi oyo. avuka ennaku zino effujjo muwe Sebo yeseebungula. bakujangu bakuwe sente akola omusajja ye yeseebungula bweseebunguluzi batemanya asamba nsi eno omukyala bw'anoba omwami ye yeseebungulula era bagamba nti mwami gundi yeseebungulula ng'omanya yanoba oyo omwana omuto kanseyo yagijjawo baawe yeseebungulula akirizi sekanjakko okuva ku Notre-Dame ewamukulu yisiko Danieli yogeza masajja ekibuye w'abakazi namba meka namba 15 yesero ekikola ky'okukozesa effumu n'ovuba emmale oba n'ofumita emmale nga zidduka mu mazzi kiyitibwa kitya kuswaga kituufu bakwata obubonero busatu ekirala namba 35 kigamba bwe kiti buno bulwadde obukwata omukazi ow'olubuto ng'abalize ebbali bulwadde kyobo alwala amakiyo kituufu tugende ku kirala 14 esebo tekanyaku kale omuggo omuwanvu ennyo omuvubi gwabeera nagwo guyitibwa gutya nkasi mpetidde wakayima ewali wano teye tewali muvubi wano ematete bawe kituufu guba mwiko gwe tuyite omwiko tugende ku kirala 48 esebo
Twarondayo olulimi. Olulimi mu buwangwa bw'omuntu kye kimu ku bintu Katonda byawa omuntu mu kuyita mu nsi eno bimuyambeko. Era olulimi lukola kyamaanyi nnyo ku muntu okubeera successful oba obutabeera successful mu byonna gwe by'omanyi. Okumanya olulimi lw'amaanyi mwe tuyita okussaawo enkolagana ne Katonda waffe eyatutonda. Okumanya olulimi lw'amaanyi Katonda bwe yali alwogerako oba ng'alutuwa yagamba, baani abamanyi ku Bayibuli muwanike ku mikono. Saagala boogerera mu batabuli basumi. Njagala basumi abamanyi ku Bayibuli muwanike ku mukono. Kale abatagimanyi, kale abateekakasa oba bagimanyi oba tebagimanyi. Kakati mu kitabo eky'olubereberye ye Genesis essula ey'e11 olunyiriri olusooka mpaka ku lwokutaano waliwo emboozi awo eyogera ku lulimi nti ensi yalimu olulimi lumu. Abantu baali boogera olulimi lutya? Naye abantu abo ne bagamba tusaasaane mu nsi muno, naye nga tetunnasaasaana. Ndi mu kusoma Bayibuli. Tuzimbe ekibuga, naye mu kibuga ekyo tuseemu omunaala omulongooti ng'ogwo nga gwambukira ddala okutuuka mu ggulu. Kati olunyiriri olwokutaano Katonda n'abalaba boogera olulimi lumu. Wulira amaanyi Katonda ge yassa ku lulimi, n'agamba nti abantu abo tukke gye bali. Katonda nakka n'agamba nti abantu bano olw'okuba boogera olulimi lumu bajja kusobola okukola buli kye banaaba baagadde, buli kimu bajja kukikola. Ebyaddala bajja kuzimba omulongooti ogwo batuuke eno mu ggulu. Tukole tutya? Tubawe ennimi ez'enjawulo babe nga tebakyakwatagana. Wulira amaanyi g'olulimi. Era omulongooti gwakoma awo tombuuza nti guli luddawa, mbadde nsoma Bayibuli. Guyinza n'okuba nga gwe guno. Naye kyembadde nnoonyaamu oba okawulidde Katonda ge yayogera nti abantu bano bwe banaabeera n'olulimi lumu bajja tewali kye batajja kukola. Oba okategedde ge maanyi g'olulimi. Era nammwe nkakasa mukimanyi nti omuntu bw'omugamba nti owaayo tunaagenda e Bulaaya nti omanyimu ku Luzungu nti lwe mmanyimu terusobola kunsuza njala. Oba okategedde amaanyi g'olulimi. N'olwekyo y'ensonga lwaki twassaamu nnyo nga Radio Buddu, olw'okuba olulimi is one of the important tools God gives human beings to thrive, okuyita mu nsi muno. Abasiraamu muwandike ku mukono. Abamanyi ku hadithi, Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti omuntu bw'ayiga olulimi lw'abantu abalala aba awonye wickedness. Mu Luzungu simanyi mu Luganda bwebinaki wickedness, obubi bw'abantu abo. Oba okitegedde? Abakyalina abo mubalaba ku ssaawa eno basobola otugeera. Era ne bagamba nti myaka 5 tukomewo wano, abantu bano tubawa obutwa. Basobola okyogera nga batudde awo. Naye olw'okuba temumanyi lulimi lwabwe temusobola kumanya bulabe bwe bagenda kubatuusaako. Ate nno weewuunye kakabeere kalungi nga kebaagala okubakola era temusobola kukamanya. Akati ge maanyi g'olulimi. Mu Qur'an sura ya 5 bagiyita surati Rahman. Allah agamba mu sura eyo, ngenda kusomako essula nga 4 zokka, Katonda ayogera ku lulimi. Y'ensonga lwaki ffe Radio Buddu tulusoosowaza nnyo ne twagala abaana abo bave wansi nga bategedde nti kikulu nnyo omuntu okumanya olulimi lwe n'okulwogera n'okulutegeera. Okumanya kikulu nnyo. Bagenda na kusomerako omu mwaka mulamba, omulala ttaamu 2, babawadde ne basale wali. Oba okitegedde? Naye mbadde njagala kubasomera aya ya Qur'an, surati Rahman. Katonda agamba billahi minash shaitani rrajim.
atandika agamba nti Ar-Rahman, ekitegeeza nti omusaasizi. Katonda yeeyogerako nti nze ndi musaasizi. Allama al-Qur'an, ye yasomesa ekitabo ki Qur'an nga kisomesa omuntu nabbi we Muhammadi, naffe abasigadde ne tuyigira ku nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Eyokusatu n'agamba nti halaka al-insan, Katonda ye yatonda omuntu gwe nange. Katonda agambye nti nze natonda omuntu. Kakati wulira akasembayo, essula ey'okuna, allamahu al-bayan, ne muyigiriza okunnyonnyola ebigambo. Olwo si bwe lulimi. Katonda n'akuyigiriza okunnyonnyola ebigambo. Nsobola okuwanvuwa ennyo naye kankikomyawo. Kale olulimi kyamaanyi nnyo nga buli muntu asaana okulussaako ebirowoozo. Olulimi ewaffe gye tuwangaalira, nze nammwe tukkiriziganya. Singa kati essaawa zino otandika okwogera Oluzungu ne njogeramu akagambo k'Oluzungu nga tokategeera bulungi oba nga tokawuliranga ng'okawulidde kusooka, tontya? Okakasa tontya? Ate oba osuna ne ku munnaku tudde ku bali n'oga nti omusajja yasoma. Ne bwe mba saasomanga akagambo nina we nakakopi. Ng'ogera wano ne muvaawo nga mwena mukakasiza nti nakola ki? Ng'ate muntidde kati g'emaanyi g'olulimi. N'olwekyo tuteekamu nnyo mu lulimi luno, kubanga amaanyi g'omuntu n'okukola ebintu ebisigadde byonna mu bulamu byesigamye ku lulimi. Olulimi gwe musingi. Ebyo byonna mbyogedde nga mbigamba mu abazadde. Manye ennaku zino twajjirwa okusoma, osanga omwana ng'Oluganda talumanyi, Olunyankole talumanyi, nga n'Oluzungu lwe mumusibako talumanyi. Ge mazima amatuufu. Gwe bw'oba oyagala kkakasa funa omwana wo wasimye ey'omukaaga, omanyi nti asomye ey'omukaaga zino ezammwe ez'omukyalo. Oteekeko TV awo, oteekeko CNN oba BBC. Omugaye nti nvuzivuunulira bye boogedde. Bagambye nti Trump yakoze atya. Naye naawe okumutesitinga bw'oti oteekedde okuba nga naawe omanyi. Bw'oba tomanyi gwe funayo amanyi amukutesitingire. Ojja okukakasa nti tuzadde abaana nga tebalina musingi munywevu mu lulimi kwe bayimiridde. Bali awo Oluzungu talumanyi, Oluganda talumanyi, Olunyankole talumanyi, ali mu makatikati awo. Byonna bimubuzaabuza. N'olwekyo ffe nga Reediyo Buddu, olw'okuba tuli ba reediyo ya muntu wa bulijjo, twamanya nti amaanyi g'omuntu gali mu lulimi lwe. Amaanyi g'omuntu gali mu luki. Kababeere bano abaasoma Oluzungu, era singa ayogera ne bwaba nga alina masters n'akuba embogo mu Luzungu, mwena mugamba muti yakola ki? Alabika atulimba. Ebyo ddala ne bwaba tabalimba ng'omusajja yasoma. Dokita alongoosa omuntu n'ayimirira wano n'akwata akazindalo n'ayogera Oluzungu olufu. Ne bwaba nga batudde mu tenti mwenna ye yabalongoosa. Era mugambiro oba yali ateebereza, alabika yatulimba. So olulimi kikulu nnyo. Abazadde tuyigirize abaana olulimi lwabwe. Baku luno lwe basoma mu ssomero, eyo tubatwale basome olulimi olwo. Kubanga bwe mbagambye nti olulimi kyamaanyi, n'omuntu amanyi olulimi olusukka mu lumu teyenkanankana n'amanyi olulimi olumu. Ekyo mujja kukkiriziganya nange. Oba lwakusoma mu ssomero, wano bwe wabaawo amanyi Oluganda n'Olunyankole, Oluganda ndowooza lwe basoma mu ssomero, n'Olunyankole tebalusoma. Naye kale wabaawo amanyi Olusoga n'Olunyankole, teyenkana naawe amanyi Oluganda lwokka. Temusobola kwenkana. Era ayina watuka n'akwepankirako. Muyinza osanga omupoliisi ku kkubo, omupoliisi Musoga, ne boogera mu Lusoga n'ogamba agambye eki? N'agamba ageye mwana w'ekayitawo genda. Lulimi. N'olwekyo olulimi tulutwale nga nsonga nkulu. Tetuli mu byakusaagasaagamu, tetuli mu byakumala budde, tuli ku musingi ddala ennono y'omuntu kweyimiridde, omuntu kwasimbuliza. Mukkirize mu kaseera kano nkomaawo mbayitire mukama waffe atwala Reediyo Buddu yonna, General Manager, nze Programs Manager, nze nkulira ebigenda ku mpewo, nze mbivunaanyizibwako, nze Haji Sekasamba Umar Bukenya. Mukkirize mbayitire manager waffe, General Manager, ye mukama waffe atutwala ffenna nga bwe tuli wano,
era nja kusaba ttiimu ya Radio Buddu ng'oggyeko abali ku mmeeza eyo bokka nammwe mujje kubanga bw'anaamaliriza okwogera eri abawuliriza baffe ate tujja kweyanjulira abawuliriza bano n'abagenyi baffe be twayise wano. Omukyalo ono ye general manager waffe nga bwe mbagambye ye mukyala Letitia Namazzi. Tuli basajja mwaŋŋoli naye bw'ayogera nga tugantuulidde mukama waffe. Kayogereko gye muli. Tweyanzege abawuliriza baffe abawagizi ba Radio Buddu kubanga buli ali wano muwuliriza ate muwagizi wa Radio Buddu. Tweyanzege mwebale kutwagala ne mujja tuyige wamu olulimi Oluganda nga ababbiikanyi baffe balwanirira oba bameggana okufuukana ababbiikanyi oba saababbiikanyi olulimi Oluganda ku Radio Buddu. Nga Hajuma bwagambye nze Namazzi Letitia general manager sobolaba babuuziza programu gyenkola omuntu ekibuuzo ne kimulema nga kyangu bwe kityo yawadde buwi kyenkola ate nga bamubuuza programu gyenkola. Nyimiridde wano okwebaza kusingira ddala kubanga ebisinga Hajja abyogedde. Nebaza aba sponsors baffe. Mu ba sponsor tubeeramu n'abatambula naffe ku radio nga bo bakoma ku radio nga olunaku lwaleero ate babeera tebaliiwo. Nja kutandika n'abo. Twebaza Umar Education Center Mutukula, St. James SS Chotela, Hajat Sarah Bridals oyali Masaka, Mazima Bugagga Quality Fits bano ndowooza batunda mmere ya nkoko, Pion Tents ona akola n'okupangisa tent n'obutebe ali Masaka Kijabwemi, Senior Computer Services International, Imuka Uganda Skilling Center Masaka. Oyo tuli naye wano kuba atambudde naffe olugendo lwonna paka ne leero. Bano bakola ebintu eby'emikono, batukoledde sabbuuni, ensawo omuyizi mwasobola okusitulira ebitabo era baziba bibagabira nga bwe babadde bajja ku mpewo. Bali Cave Restaurant eno eri Masaka. Batulabiridde embuto z'ababbiikanyi baffe n'abababbinkanya bennyini kugatta ne Fancy Confectionaries. Eri restaurant eno confectionery ebeera babeera bakola migaati, donati, keeki, ebyo webityo obwonkwanjimba nti ebyokunywera ku caayi n'ebyokulyako ku pate. Engineer Ruben oba Rauben phone repairs lwakuba ate kati ono bye yatuwadde si bya phone repair. Lwaki teyatuwadde masimu? Alabansi batebabakkiriza masimu. So eno ekyo mbadde nsaaga busaasi. General Ruben yatuwadde ebirabo. Mulimu ebirabo biyitirivu nti abavuddeko ku mitendera egyo egyabadde ndooza quarter finals ne semi finals bafunyeeko ebirabo nabo bagabanyeeko kuba ne bagendera okugabanako leero. Jenny cough syrup eno yeeyogerera yokka kuba egamba cough syrup. Bano bakola eddagala ery'ekifuba nga batukakasa nti bokka be balina eddagala esobola otuwonya ebifuba ebitulu n'ensangi zino. Now Vocational Institute bano mposi jja boogerera kubanga bazze ne beeyogerera byonna nga yomubirabaawo simanyi oba mugenzeewooko ne mubuuza naye nga balina institute esomesa eby'omu mutwe oba bye bayita eby'emikono neera kyekimu naye ng'ate esomesa nursery teaching, okukanika emmotoka,
okuzimba, plumbing, welding, metal fabrication, fashion design, hair design and cosmetology, secretarial studies, accountancy, catering, hotel management, electrical installation, computer applications. Okukola sabuni, solar installation, craft shoemaking n'ebirala bingi. Nenebaza Luyanzi. Okay, so when I said okumanya Luyanzi yali college. The last time I knew about Luyanzi, it was a college in Buto. Now it's an institute. It's a technical institute, actually technology, Institute of Technology. I'd like to extend my gratitude to the director of Luyanzi for the support. We are really grateful, and I hope we shall have a better partnership, not only for today, but later. Hello? Sorry about that. Later, we can always have a conversation, exchange emails and WhatsApps, and try to forge a way forward on a partnership, a long-lasting and a forever partnership. Thank you very much. Abawuliriza abaffe, leero tetugenda kwogera bigambo bingi kubanga tuli wano kulaba bbinkani. Neebaza n'osokwebaza yonna, era nembaleetera omukwano obwagazi okuva eri Dr. Ronald Segawa kyagenda, abaagala nnyo era abeebazizza nnyo okujja mu bungi weemuti, okujja mubeerewo okubeera nti abayizi bano tubawagira wamu ffenna. Ye oba Radio Buddu ejja kusasulira omuyizi, naye ate kati mmwe abali eno, mmwe ababeezaawo Radio Buddu ng'ate nammwe muwagira Radio Buddu, mugiwuliriza, mugyagadde, kubanga mutwagadde ate mutwagalya ddala abantu b'Essemba buli Mateete. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Bwe twali tunoonya ekifo ekyokukoleramu akabbinkano, finals z'akabbinkano, buli omu yali agamba ye Mateete tuludde okukola ki, okukolerayo okwo, tuludde okubakyalirako. Nze mbadde sijjangako Mateete, leero gwe kusoose kujja e Mateete Ssembabule, naye ndi musiimu, tuli basiimu ddala. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Kale tweyanziza nnyo, oyo ye general manager waffe. Kaakati basebo ne bannyabo bano bagenda kubeeyanjulira, naye akadde kagenze, erinnya n'ekyokola. Katutandikire kwoyo akutte omuzindaalo. Yes. Basebo ne bannyabo mbaniriza mwebale kujja. Amanya nze DJ Daniel Hero Mach DJ manje gakota katekatula bakawanga. Kola program muchakaze, kola program the top 20 countdown ne Buddu Club mix. So mbebaza nnyo n'okumpagira bintu ebyenjawulo. Abantu kuza ko t-shirt mwebale nnyo. Sajja oli njagala muwa t-shirt ya Jema Saka ginone yagigula 219. Era kati ajagirina. So mwebale nnyo, mwebale ddala, namwe abatuwagira ku Techno Center mwebale nnyo. Abajjayo amasimu, abasemba buli muli bangi nnyo, neyanziza. Tweyanzeege basebo ne bannyabo, nze Judy Sonko, muzzukulu wa Kisolo omuso, nze promotions manager wa Radio Buddu. Ndi mu kitongole eky'amawulire era amawulire ngasoma, bakolera program Twezimbe ey'ebyobulimi, obulunzi n'enkulaakulana. Mbakolera ne program Kalimagezi ku Sunday saawa 5 paka saawa 6. Njagala okubebaza mu ngeri y'enjawulo, naye nsaba nebaze n'omwami nannyini kifo kino mu Namasaka, ate atuddewo n'agamba akabbinkano nyina okubeerawo. Sebo nsaba nkulaga abantu nannyini kifo kino, oyo nno mu Namasaka, mu lulimi olwangu bwe tubeere Masaka tunywa naye. Tweyanza gye ssebo yatukwatanga bannamasaka,
mwebale kuwuliriza radio y'omuntu wa bulijjo, mwongere okugiwuliriza, mugiwulirize neera neera. Bassebo ne bannyammwe mwebale kujja, amannya yenze owa Kajambiya, ojja w'e Masaka Supervision Uganda Salongo. Mwebale kujja mu kabinkano k'olulimi Oluganda, ate kola program Sunday special. Bwe tuva wano ku makya tugikeeramu emu mpaka 4. Tusimba kagere wangi. Kati ate era ng'ogyeko ekyo yenze production manager Radio Buddu. Abalina obulango obw'enjawulo omutwe business. Leta business ku Radio Buddu, kalango kika kibuli kamu tukatuulamu. Ya ku Radio Buddu buli kimu kijja tambula. Mbakoola olunaku olwaleero tugenda kulaba mbe Bukoma Nsimbi. Ye tugenda okubira eya Kajambiya. Mwebale. Bassebo ne bannyabo mbasaamu ekitiibwa era mwebale kujja, mwebale kwagala Radio Buddu. Yenze ow'ebitumbwe NP Norini Paseda Hedigao. Nkukolera programu agaffe bwebere nga naye nze traffic manager wa Radio Buddu. Traffic manager ye muntu ateeka ebigenda ku mpewo nga tebyogerwa live. So mukama waffe bw'abikkiriza ate nze mbivunaanyizibwako mu biteekayo no bijjayo. Tubaagala nnyo. Erinnya yenze Komisana ndi mukozi ku Radio Buddu. Bassebo ne bannyabo mwebale kujja ate era mwebale kubeera nga muwagira enteekateeka za Radio Buddu. Erinnya nze Shafik Ssennyonga nga ndi mukozi ku Radio Buddu. Tweyanze nnyo tweyanzeege, mwebale kujja mu bungi bannamateete. Nze Matovulo na Odijuko mpeereza bya mizannyo ejja kunywa eba ejja kunywa. So ekiddako ye Natamegwa akabinkano tukawunse leero tujja kubeera wasimu nnyo nga omwambuzi wa Natamegwa kubanga mbalayo muwuliriza nnyo ebyemizannyo. So tujja kusanyuka nnyo nga omwambuzi wa Natamegwa avudde Mateete. Mwebale nnyo mbalire ddala okutwagala. Ambaka President Kiseera Kayi omukulu b'omukume Apollo avuddeyo n'akubiriza abatuuze okulaba nga beetanira enkola eya Paris Development Model. Era nabyo nga banasinganya abantu b'e Lwakirulangira abo bamaliriza wali ne baganiza mu Kisipati kwandira Kayi. Kakati nkuba sayidi eyo wendi ne babasikira emitwetwe nga nze ndi erimira Namiru. Mwebale nnyo. Terezaako baba. Funa eri naawe. Bali mwebale kuwuliriza Radio Buddu y'omuntu wa bulijjo. Nze amannya gange yenze Senior MC Madebuka omutaka wa Kabaka Epasibati Papiya Songo Sabo geetegereza amatalinnya abakozi omwana bannaki. Nze n'ekyogo kisomolungi naveno n'engenda eri. Nkola program ekiseera 12 ez'okumakya paka ssaawa 4 nga gukola ki? 12 paka ssaawa 4 nga gukola ki? Endala bagiyita puroguramu nayo ng'omanyi nti bangi bakolera balikola naye nga gwe bw'oba oyagala gakwata ku bayimbi osooka kwesiga gange paka luno omukono waggulu bwoti. Walayi. Bassebo ne bannyabo mwebale kujja. Amannya agange nze bampita Silvia Sabrina ndi mu department y'ebyebufuzi. Bana mwebale kuwuliriza Radio Buddu. Amannya agange nze Jackie Patron Lopez Female DJ Luganda Kampala Masaka. Nebwebwekanga yonna nsezeko omukyalo omubwati akyasiza okikuba wansi wa njuba nga naye kenyini neekya neetakole nedduka. Eze musango bakopula omulungamyi wa vibe. Stress Killer Dominic Zobazoba empologoma y'Amasaka naki? Okola program the night mix Monday paka Lwakuna 6 paka 11 ku makya. Then enkya ku Sunday tulina night groove ssaawa 5 paka 11 ku makya. Tubaagala nnyo. Kale kakati bassebo ne bannyabo omukulu ono nabadde muleseyo nga kakodyo Muzeeyi Simoono agenda kubabuuzaako naye wanjawulo ku bano oba kuffe byonna bye mulaba tukola tumala kwebuuza ku musajja mukulu ono oba ne tumwanjulira ne tumugamba tubadde tuteeseteese bwe tuti olabye otya n'ateekamu amagezi g'ekisajja kikulu gwe ku byonna by'owulira ku Radio Buddu ono bantu baavu. Mwebale kutuwuliriza tusanyuse nnyo okulaba nga muzze nga twabayise mangu mangu. Bannange ekisooka omuntu bw'abajja nobawa marketing asooke kubalaga kaadi olisa kulimbalimba nti ndi wa Radio Buddu amala kulaga kaadi ne baako omulimu gwakola
mukwata sente zo n'ozimuwa yajja kukulangira kakati nzize muwi w'amagezi okutiko ekintu kyeŋŋaanye tekikola kabe mukozi nga bamuleese nenga nti aa simukkiriza tajja kukola mwebale nnyo okutuuliriza mwebalire ddala tweyanzeege sebo omuwamuzi ow'okuntiko webale nnyo webalire ddala era twagala omwebaza webale kutusiima abasinga ne tukola mu kaseera kano ewatali kulanga kulala twagala emizindaalo okugizza mu be bayita bakigemuzi omanyi ebbiikaliro lirina olulimi lwalyo kati tugenda eyakabbinkalo ku lulimi oluganda tukafundikira olunaku olwaleero twagala okufuna nnaababbinkanye oba ssaababbinkanye ow'omwaka 2024 tubeyanjulire yenze PK Presi Kabanda Nanyanze nsoma amawulire mu Luganda ku Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo. Nange nze Mildred Nakasanya ndi mu kitongole eky'amawulire nkolera ne programu eya musawo nga tugenda okulangirira ebivudde mu kabbinkano k'olulimi oluganda. Mwami Kalema mbadde nsaba tusooke tutawulula abaana babiri abasibaganye simanyi oba ne wamu nange bwe kiri nze ewange nnyinayo abasibaganye nange ekituufu ninayo abasibaganye. Tulinawo Fans Club ekulembera omukulu Kayiira Juma musiika nseenene. Mwami Soko Judy bwe muba mwagala okwegatta ku Fans Club eyo mu munoonya ali mu kibuga wano. Esebo sebera nange mbadde njala kwebaza omwami Sulambaaya Swaibu omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu ate siryoka n'eryabalwadde omulwanirizi w'eddembe ly'abalwadde sebo tatajjako obubire mwogezi kuba newagabayo akagambo kamutaata obwedde ebyafaayo omuli abaana basoma ye yabiwandiika bimukwatako butere bakadde bange nsanyuse nnyo amanya Sulambaaya Swaibu